po jako akawuwo. Our power. Kaweefube w'ekisinde kya People Power ekikulemberwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ow'okukuyega bannayuganda okubalabira ddala ku lunaku luli olw'okusuula akalulu yeeyongeddemu ebbugumu oluvannyuma lw'okwanjula abavubuka envumulo abagenda okutambuza enjiri y'ekibiina ekinaabasobozesa okukwata entebe mu kalulu k'omwaka 2021. Omukulu ono ye mutabani wa omukukunavu Joseph Tamale Mirundi. Kati jeyoli ya Joseph jeyono ya Junior. Ndabye muganda waffe Innocent Tegusuula. Namulabanga nnyo ku TV ng'angamba bino ebigambo by'amagezi lwaki tubikozesa okugula abantu amaaso. Mwanyina ffe Aisha Kabanda. Nze n'abantu abamu be tulina wano nabeegombanga nnyo nga mbalabira ku distance. Ngolaba omukazi omugezi ennyo bw'ati n'ogamba Katonda wange omukazi ono lwaki tetukola naye. Kyagulanyi agamba nti okusinziira ku kunoonyereza kwe baakakola akalulu ka 2021 baakawangulira ku bitundu 75 newankubadde nga yabadde asuubira okubeera mu bitundu 9 n'okudda waggulu. Madamu Mase Walukamba akulira ebyokulonda mu kisinde kyaffe kya People Power yabategeezezza nti ye mu kulaba kwe okulonda tugenda kuwangulira ku bitundu 75. Kitegeeza nze no kinkubye wala kimazemu n'amaanyi kuba mbadde nsubira tugenda kuwangulira ku bitundu 85 ba 9. Ekyo kitegeeza nti tukyalina omulimu munene nnyo ogw'okukola basebo ne bannyabo. Kyagulanyi era akunze buli muntu ayagala okwesimbirawo ku kaada y'ekisinde kya People Power ajje n'empapula ze yeeyanjule kubanga bo si bakusimbawo bantu abasukka mu omu. Tetugenda kubeera n'abakandideti ba People Power basatu oba bana oba babiri mu kifo kimu. Twetaaga kubeera ne candidate omu. Ate ekyo twakiteesa kuvira ddala ku president paka wansi awasembayo. Nkiddamu kuva ku president paka ku LC1. Nebaza tiimu yaffe eyampanzeeko eddusu okugenda okuvuganya Museveni. Era njagala obbasaba abaganda bange mwenna abali eyo abagenda okwesimbawo mututuukirire. Ono ayongeddeko nti newankubadde ng'akakiiko k'ebyokulonda kali mu kyekubira nga n'enteekateeka gye baataddewo eya scientific election bo si baakugigoberera nga bagamba nti egendereddwamu kulemesa bannayuganda kusuula kalulu ng'era bo baakulondanga bulijjo. Njagala obbategeeza abaganda wange tewaliyo ekintu kye bayita scientific election. Tekibangawo. Ono Museveni atya buti bannayuganda. Twamuteekako ekibuli kati atutya. Atya nnyo okugenda mu lwokaano naffe. Ate nga amateeka gagamba tulina okugenda mu lwokaano. N'olw'ensonga eyo nja kwongera obbategeeza nti tugoberere amateeka kuba amateeka galagira nti wabeerewo campaign abantu bamanye ki kye bagenda okulonda si kulonda kutuusa mukolo. N'olw'ensonga eyo tugenda mu campaign za alaali si za lwali nga mwami bw'Abakama bw'agamba. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Olutalo nga luwedde tuliyambale tulivimba mu Uganda.